Sigala kyekimu ku byokunywa ebyettanirwa abantu enkumuliitu era nga bw'osanga olinga asolobeza kasigala ke wamma ggwe ow'ettooke oyinza obutaleeta. Bano balina n'ensonga zaabwe ze bawa lwaki banywa sigala. Abamu mbu kwerabira birowoozo, abalala mbu balabike bulungi, balabike ng'abantu abakulu, abawala bannalumya nsombo balabike sekise, so nga n'abamu banywa sigala lwa kinyumo. Anti ekinyumu ekingi kyaleka emmesa obuwuulu. Amongo Nathani okuva e Bukedya agambye nti ye yali tamanyi buwoomi bwa seggereeti, naye olwalaba ku mikwano gye nga gisolobeza naye kwe kugezaako, kumbe ekiwoomereze kigenda okufuuka enkenku. I had no hope of smoking, but through my colleagues who used to move with me, so they could smoke. I don't smoke. But one day I got also appetite of, let me have a taste of it. Now, then and then I got used to. Amongo yatuuka ng'alwala era olwatuuka mu ddwaliro abasawo ne bamuwa amagezi ga kuva ku sigala. When I became sick, I went to the clinic. The doctor asked me that, do you smoke? Do you drink? I told the doctor, yes, both I do. That you should stop smoking. I stopped. Ono yawuliriza amateeka g'abasawo era n'ava ku sigala, naye ate bwe yaddamu okutambula ne banywanyi be abaali bamuwuuta, apatayiti n'eddamu n'erinnya, naye bw'atyo n'addamu okunywa. Again when I moved with this, I got again used to move with them. When I moved with them for some good period of time, I get a good appetite of again getting so closer to them, and I had again to repeat what? Nathani Amongo yatuuka okuboolebwa mu bitundu mwe yalinga awangaalira, anti nga buli gw'ayitako amulaba ng'ekyenyinyalwa era bw'atyo yatandika kumunywera mu kaabuyonjo. You move, again you have to continue 50 kilometers away. And I was like, these people are chasing me badly. I had to enter inside the toilet. There I locked myself. After I smoke, I come out. Ono yamala n'akizuula nti ate n'okumunywera mu kaabuyonjo kyali kya bulabe, anti ku mukka gwe yasikanga ogwa sigala yayongerezangamu n'ogwa kazambi, bw'atyo n'ayingiza jaamuzi kajjampuni n'abalagala mu bbwa. Now when I came to realize that smoking in a toilet, it's like you're getting in the other germs also of feces. Then I stopped completely up to now. I no longer smoke. Amongo bw'akulombojjera ebimu ku bizibu bye yasanga mu sigala, wamma ggwe atannamutandika oyinza obutatandika, omwali okusubwanga okufuna emirimu emisava, anti nga bw'atuuka ewa maneja ng'ekivundu ekimuvaamu tekisobola kumuweesa yadde akalimu akabiibibi, nga n'ekiddirira kwe kumugamba nti tujja kukubira kasimu, wabula yalindanga paka Yesu lwalidda nga tewali amukubidde. Keeps on asking you this smoke, then you tell him that I smoke. Now there he tells you that, okay fine, we shall call you. Leave that application here, we shall call you. Wait for that application to be called for a job, being deployed, you'll not see any call. Ekyaddirira ki? Musajja mukulu ono yali alina okwesonyiwa seggereeti newankubadde nga kaali kamuwoomera. Sigala yampisa bubi paka kati nagireka. Omusawo omukugu okuva mu Patpros Medical Services Kenneth Wanume agamba nti waliwo ekirungo ekisikiriza abanywi ba sigala bwe batyo ne gubafuukira omuze. Kisinywesa abantu sigala mulimu nicotine munda mu sigala, nti nicotine ono wotandika omunywa obwongo butumibwa, aleeta embeera nti ateekwa okuba mu mubiri gw'okuwulira obulungi. Bw'obeera tonywedde sigala waliwo engeri yonna gy'osobola okufunamu ekirungo kino? Waliyo engeri endala nga simanyi bwe baziyita mu Luganda, nga snus, nga electronic cigarettes eri safe, nti nicotine ayingira mu mubiri, naye ate ebiva mu kukuma sigala notafuna bintu notafuna
ebirungo ebiva mu sigala ng'omwokyeza ebimu. Mwana wattu sigala ono buli lw'omuteekako omuliro afuukira ddala wa bulabe. Ebirungo ebiva mu sigala ng'omwokyeza ebimu ebireeta kansa bijja wala kubanga sigala tumukuma. Era ne wabeerawo akakalira akakasiba katambula buli katambula ng'ebyo ebirungo biyingira munda ng'omuka gugenda munda ng'ebirungo biyingira munda mu mubiri. Naye w'obanga oli kuyingiza nicotine nga tokumye kalira ako kikuyambako nnyo obutafuna birungo bino kugenda mu mubiri gwo. Ofuna bufunye nicotine gwe weetaaga n'osigala ng'oli much safer. Ekisinga okwewuunyisa gavumenti yo efa kubatamunywa era n'eteekawo n'etteeka nti tonyweranga sigala mu bantu. Bw'oba oyagala kumunywa munywere ebbali naye ate abamunywa tebafiiriddwako. Kiki ekirina okukolebwa? Kyendowooza ekyandikoleddwa omuntu anywa sigala ono yandibadde naye akonsidaringibwa. Ne bamanya nti ekizibu kye sita kumugamba nti lekera kunywa sigala, tasobola kuva ku sigala. Naye ate we wabeerawo engeri gyafuna ekirungo kiri ekimuleetera obutava ku sigala. Kati ndowooza gavumenti mu mateeka gaayo kye yandikoze kyakukkiriza alternatives zino endala in that omuntu asobola for example asobola okuteeka munda mu mubiri gwe nicotine mu ngeri endala, maybe mu byokunywa, maybe naye nga takumye sigala. Amodingi Rebecca omukwanaganya w'ekitongole kya Tobacco Harm Reduction asabye gavumenti ebeegatteko. Kati ffe tusaba gavumenti etwegatteko okulwanyisa ekintu ekyokunywa sigala. Tulabe mbuno abantu bafa omunnayuganda anywa sigala naye alowoozebwako. Y'omuwandiisi w'ekibiina kino Joshua Omonoku awadde endowooza ye. Eddagala lyokka lyeriwo omuntu kwesonyiwa sigala tulabye mbu ligenda kuyambako kitundu kimu eky'abantu, naye kino ekitundu ekinywa sigala ekirina guno omuze neteeka tebayambibwe erino etteeka. Okunywa sigala kuno njagala tukulabe ng'omuze gwonna oba ng'omuze ogw'okuzanya zaala, ng'omuze ogw'omwenge. Lwakubanga mu Uganda era abasinga obungi be baavu okunywa sigala era bw'ojja okusanga abasinga baki baavu. Naye nga ne mu baana abagagga tulabye mulimu bangi abanywa sigala, ekyenjawulo ku bo bamunywera mu nkukutu. Sigala lwerumbe olukulumba ng'olaba n'olusembeza era lufuuka kitundu ku ggwe paka lwokkirira ewa ssenkaaba, naye ate nga waliwo omukisa ogw'okulwewala. Anti sigala atta abantu ebitundu 3.73 buli mwaka ku buli 100. Serena Nagujja, Mugabe Habati be bakusakidde emboozi eno ku Rabbit TV Community Report.